Isaac Semakadde ye muntu asobola okuchallenginga ne sections bisatu mu mateeka ag'enjawulo. Off head. Nolete eno nazzaako eno, nolete eno naleeta eno. Sections bisatu. N'okusoba nga temuvudde mu kifo. Gwe kati n'okanya kuzibikula. Nga yezi zimuli mu mutwe. Now, Isaac Semakadde yasibwa. Yaweebwa ekibonerezo kya myaka 2 for contempt of court. Okay. Kakati ve mu kuki-interpretinga. Tugamba ekibonerezo ekyo agenda kusavinga, alina okusavinga emyaka 2 nga President Uganda Law Society. Aba agenda savingira mu komera. Nga bw'olaba Council Nalukola Luyimbazi nti yaliko lawyer w'ekibiina kya Democratic Party. Yes. Isaac Semakadde walks the same footings. Yaliko secretary wa Forum for Democratic Change. Aba musajja munene. Kati abantu njagala mbajje eyo tutambule. Kati njagala mutegeere. Isaac Semakadde, he's one of the brains legally ezichallenges amateeka ne gakyuka. Interpol eyingira etya mu nsonga. Interacting etya mu buzino. Interpol kyeki. Interpol kye kitongole kigatta poliisi z'ensi yonna. Kiina members 196 as we speak. Kuba ensi yonna kati ekolebwa 196. When asemble okebera zali 192 ne kati ensi nga wozimaya zigenda zekula. Kati it has members of 196. Begatta ku misango giriwa. International police wejjiramu. Ebayamba ku misango nga genocide. Kutugumbula abantu. Kitta abantu ekyo kinu. Ebyo ebintu nga binene mada. Cyber crimes. Antyo? Such crimes zibera capital in nature. Okay. Mu ggwanga Uganda. Omulamuzi yatudde. N'ayagala Interpol emuyambeko okuleeta omuvumi. Wallahi mwe babuye mulimu abantu nga batuswaza internationally. Nga locally yatuvaako kati yatuswaza internationally. Kati awo sigalo manyi bannayuganda n'enkwe tuli tuti. Gwola munna Uganda mmanya. Tebaawukana nankwe. Bamuwa agandi badde amagezi. Naye nga tebagamubulidde mu mutima mulungi. Because as we speak awo sigalo bamudipotinga dda. Ali wano. Netaaga omunoonyako. Okitegera tojja mufuna. Kituufu. Tojja mufuna ekyo nkuwa assurance. Okay. Kakati awo sigalo agenda ku poliisi bakola follow up bazuula biri byonna. Bino byonna byongamba babizuulira ku poliisi. Babizuula nti omwana yagira ku diplomatic pass yajjanga diplomat. Ate awo sigalo. Batunula mu insurance system tasasula misolo. Batunula ku wages bamuwa yagamba bampa cash bagamba tekisoboka kati kusolooza tutya. Gwo gwaffe ogutuweerawo omusolo. You are below the belt. Kakati ekituufu emisanga gyo nga bwe njogedde n'okuyisaamu ow'ekitiibwa Lydia gimuka muki muvi mukumuka muvi tulinze ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gugenda kuba gwa May bamuwaŋŋamire musango gwe ekibonerezo kye omusango already yagiina kati musango kugusala wotwala omuntu n'ayita mu diplomatic channels emirimu egimusuubirwa okukola mu nsi giba gya kikungu ebiseera ebisinga zigibeera na ku embassy. Yes. Ogwo musango w'oba okikoze nogana Namutebi agendedde ku blue passport naye ng'ate ndi mwana yinki. Okay. Kuba wonfulumya mba nnakola mirimu gya kikungu ku embassy kati bwontwala ewundi watambuliramu sitinga abaana guba muki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasi Muluzi musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuliniyo. Ndi wa mukisa okubera nti Council Namutebi nkulina olwaleero ensonga za munnamateeka Isaac Semakadde I think gwe tuba tumalirizaako ko naye tuwumbewumbe guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga abantu ab'enjawulo baagala akwatibwe wetusembeddeyo ng'omulamuzi Ronald Kayizi y'omu ku abo abaasembeddeyo ddala okumuteekako ekibaluwa kye bakuntumye buli wendi nkukwata. Isaac Semakadde ne judiciary kiki ekiriwo? Well, yes. It is an insult okwogera ku President Isaac Semakadde Kimanzi
mu mbeera nga yakusaagirira. Yes. Isaac Ssemakadde woba omwogerako mu myaka 4 g'atambudde wansi w'enjuba wano. He has done tremendous. He has achieved greatness beyond what the circumstances and factors surrounding him availed. Now, Isaac Ssemakadde, being a legal brain, a unique one at that, a strong one at that, omuyembe ogukula ne gubaako emboona. Manye emboona? Ebulukusa obulungi. Gufuna emiggo. Konyogo nzisikuba ogwo. Buli omu anti ayitawo. Akwata mbisi. Ate mu nsi yonna okakasiza nti oyinako w'otuuse. Abaagala oveeyo baba baki? Baba bangi. Babeera bangi. Isaac Ssemakadde has redefined factors. Okay. Nze nasoma amateeka nga mmanyi nti lawyer ayina kuba ayambadde black and white, ayina kuba ng'ayogera oluzungu nga lusala ng'ejjirita, ayina kuba ng'enviiri ze ziri bwe ziti, ayina kuba nga ayina biwiigi ng'ali okitegera. Because these are things that have been exported. Yeah. Okitegera. Bino ebintu bibadde just domesticated. Nti obuuza omuntu ki ekikwambuza kiwiigi kino. Nga tasobola kuwa nsonga gy'otwala ku mwoyo. Mpaka kati. Paka nga nakati nga kugamba tewali nsonga. Obuuza omuntu nti mukasana akatunka ng'ekizibu. Ki ekibembaza gawuni eno ya bbulaaka. Yensonga bweziri. Ligale bweziri era nange ensolo ziwa. Naye batono. Okay. Asobola ozikuwa. So we have a young, brilliant man. Isaac Ssemakadde is one of the best GDPA holders from Makerere University. Law. Isaac Ssemakadde went at Law Development Center and hit it once. He's out. Okay. Isaac Ssemakadde has set precedents in this country. Oshegera, muve kubano, omanyi someone can be a lawyer, n'atambula emyaka gyonna yonna nga lawyer bulawyer. Linnya alina ye lawyer. He has not delivered the service. Tugamba bugambe akansonna mutebye gundi lawyer gundi. Ekituleta is to deliver service. Tetujja kakasansi. Kukugamba nti this is how we see things, this is how things are done. Yeah. Legally. Batono. Isaac Ssemakadde nzira ku lwaki ali wali essaawa zino. Yes. Mu bulamu bwe nga he's rising through ranks, he has created enemies. Abalaba akoze bangi. Who just need to see his breathless body. They no longer want him down. They want to see his dead body. Hey, kyonga kinene nnyo. We are at that point. Kiba kinene nnyo. We are at that point. And he's aware. That's the beauty about it. Okay. Omanyi kibi nnyo kubanga tomanyi level y'abalabe we bakutuusa oba we bakwagala. He is aware. Isaac Ssemakadde abadde mu misango egiri prominent egimu ku gyenyinza obbawaako abantu gye bawuliriza oba gye bafollowinze. Yatula mu musango gw'omukyala Stella Nyanzi, one of the prominent writers. Yeah. Yali kasoza we Makerere. He challenged it, he advocated for her rights to a point of her release. Kati saa zino ali mu exile. Yes. It is Isaac Ssemakadde he advocated for a principles unfair dismissal ekyambogo Omari. Lwaki you cannot describe Isaac Ssemakadde at this footing nga tomutegedde. Olina okutegera Ssemakadde yaani. Lwaki kati kyempa. Era lwaki abamulwana balwana. Nga bw'olaba Kanso Nalukola Luyimbazi nti yaliko lawyer w'ekibiina kya Democratic Party. Yes. Isaac Ssemakadde walks the same footings. Yaliko secretary wa Forum for Democratic Change. Aba musajja munene. Kati abantu njagala mbajjeeyo tutambule. Kati njagala mutegeere. Isaac Ssemakadde, he's one of the brains legally ezichallenges amateeka ne gakyuka. Ebintu babikyusa kyusa. Kumbuza kiriwa antox. Okitegeera narcotics and forensics law. He is one of the influencers that led to its amendment. Nabagamba bino tebikola. Kino kikya. He moved the court.
ye muntu gwe mwogerako mmwe ne mubalaata. Ate ne bana abamuvunaana bagamba aboogerako mu ngeri ya lubalaato. Ye muntu gwe mwogerako ne mulowooza nti balooya abasokka omutwalo mu ggwanga Uganda gwe baayimirira ne balonda ne mulowooza nti it's business as usual. It's not business as usual. You are speaking to a senior advocate in the laws of Uganda because President wa Law Society kasitogiyingira n'ogikulembera you become a senior by that virtue. So when you are discussing senior Isaac Ssemakadde, put respect on that name. Okay. How many lawyers, how many magistrates, how many judges have moved the law ne libeera changed? Nga kiri on record. Nga bwakikoze. How many lawyers and judges ababamu abakiri mu kisekendinga nga basobodde okwadvocatingira human rights? Let me tell you among his specialities, gwe bayita Isaac Ssemakadde, it's human rights. Isaac Ssemakadde will have your back even when you are the poorest for as long as your rights are being violated. Yeah? Isaac Ssemakadde y'omu ku bantu nga tebimukwatako oba oli lesbian oba gay, he will stand behind you. As long as dembe lyo lyalwanirira. He will argue it under the law, no emotions. Okay. That being said, it does not mean he is above the law, even when he is influencing it. I am one of those people who say even when you don't agree with a court order, with a court decision, with a court ruling or judgment, respect it. Yes. That is a virtue that every lawyer should hold. Respecting ebyo ebiba bivuddeyo byonna. Ne woba tokkiriza nabyo, challenge them legally. Nawe banoonyeze kawaayiro. Owekitiibwa His Lordship Musa Sekana yavaayo n'ayisa ruling n'agamba nti Isaac Ssemakadde Kimanze, he was in contempt of court. Yeah. Contempt of court gye gimu ku misango nga teguli well described or catered for. Ti omulamuzi agukukwatirawo n'agukusomerawo ne bagukusalirawo. Bwe musango nga muzibu nnyo nnoonya obujulizi bwagwo. Bwe musango nga muzibu nnyo okukolako apiiru n'ogiwangula. Tataganya kooti. Teriiyo kati ogenda leeta bujulizi ki? Watataganyiza otyawo n'ebirala bigenderako. You get my point. Kakati owekitiibwa Musa Sekana, we need to abadde ajja. Kuba ye nga ye mu nkola ye y'emirimu muzadde era akugambira gwe. I don't want that kind of foolery and nonsense around here. Yeah. He will call you out. Yetaliiko ebyo. Abadde nga muganga Isaac Nzengeri gye weekwatamu sijagala. So they've been at it for some time. Okay. Isaac Ssemakadde ye muntu asobola okuchallenginga ne sections bisatu mu mateeka ag'enjawulo. Off head. N'oleta eno n'azzaako eno, n'oleta eno n'aleeta eno. Sections bisatu. N'okusoba nga temuvudde mu kifo. Gwe kati n'okanya kuzibikula. Nga yezi zimuli mu mutwe. Now, Isaac Ssemakadde yasibwa. Yaweebwa ekibonerezo kya myaka 2 for contempt of court. Okay. Kakati ve mu kuki-interpretinga. Tugamba ekibonerezo ekyo agenda kusavinga, alina okusavinga emyaka 2 nga President Uganda Law Society. Aba agenda savingira mukomera. Tegeze ekifo kiriba kisigala kikalu kiri. Okitegeera? Ne tulaba nga kibulamu. Isaac Ssemakadde n'agamba yasangiddwa ng'alina emirimu obukiiko bwa Law Societies ez'ensi ez'enjawulo ze balina okutalaaga. Yes. So he has been moving. Yasanga atayitambula. Agenda kutambula okumala emyezi 7 wanaamala. Akomawo. Ekyaddondo ajja kutandikira awo. Ajja kyeba kikyaddondo kwewaayo muba munoonya. That he didn't make a statement. N'atutegeeza his lawyers have been moving. Nga bagezaako okulaba how this can be overturned. Okay. But engeri yokka you overturn a court's decision is by one being willing to abide by it. Osooka giteekesa mu nkola. Then n'ogiwakanya. Togiwakanya nga tonnakola. So kati alina okusooka okujja aggalirwe. Alina kusooka kujja n'agona nakkiriza nti mukwate wajjo order eri mu nkola. Kati agichallenging. Now, Isaac Ssemakadde ya advocatingirako okutta kw'abannabyabufuzi 36 bali bakwatiddwa eyo side z'ekalamojja biki. It was also politically related. Okay. N'abako statement ze yakola nga ali Katonga.
Nsose kugamba nti Isaac Ssemakadde yaliko secretary wa FDC mukyembadde temwerabidde tebamuyite Katonga awo nga bamuyisenga lawyer bamuyitanga one of them. Nze nga sinabana munnamateeka ndi muzzukulu wa Gabunga era so waba mpita ayita muzzukulu we tayita professional yo. You get my point? Yes. Kakati Isaac Ssemakadde is a strong opposition figure with brains nako kagatteko. Okay. Atuse is holding one of the strongest offices. Bwamache kitegeeza ngoli president w'abaloya. Mulaba nti emirimu myangu. Oba mulala. Tusabe. Gusabika. Tukera bukezi nga tuyina okuyomba. Faka kuva ku bantu nga batendekebwa kuyomba kukayana. Agwe mulimo gwamu. Mbasanga mwakola endagaano mu 1980 netandiko jinnyonnyola. Atoji wakanye. Obalage ogikubemu ebituli. Ale nembisinga. Bweno batera we yempya. Now Isaac Ssemakadde abeera kweyo e Katonga. He made statements. Which statements ndi mukyala nzivumirira ne sekuvumirira yenna. His crafting of his words was wrong. Okay. His choice of words was wrong. Isaac Ssemakadde chose to dehumanize, to harass Owekitiibwa Jane Francis Abodo. Okay. Jane Francis Abodo ye DPP w'eggwanga Uganda. DPP kigwayo nti ye saaba waabi owa government owa ggwanga Uganda. Saaba waabi teriyo criminal matter nga teyisewa. Teyisewe. Jane Francis Abodo yaliko judge. And I kid you not, she's one of the female brains, good brains we have in this country. Kakati, Isaac Ssemakadde, akwata omuntu on that stature, a female at that. I'm degrading, I'm insulting. Yeah. Of course, it would not go unnoticed. Why no kuba wechikolebwa? Oshitegera. One, yamu describing as a vagina. A vagina is a female organ affiliated with female human people. He described her so vulgar to a point into yamu vola. Okay, yavola. Jane Francis Abodo. As a public servant, mulimu entalo nga tagenda kuzeerwanira. Ziyita balibali. Nga tugenda zimulwanira. Okay. If I wake up in this state, tokirizibwa, you cannot describe me like that. And it is a criminal offense under the penal code of Uganda. Penal code yeteeka erikwasisa emisango gya criminal. That's a topic on its own if we ever get there. Time tulijifuna olulala. Now, it is enshrined under the laws that musango okudimininga okudescribinga omuntu n'enkula ye n'enfaanana ye kakati ye yagenda eri mu archive namugamba gwe vagina gwe mu bantu. It was publicized, it was put everywhere. Now, when kugambide Jane Francis Abodo, that is a fish in the pond. Yet agenda kuddawo. She's too busy. Jukira already Isaac Ssemakadde ina contempt of court kibonerezo kwekiri. But state abakola under Jane Francis Abodo, they were insulted. Bona abayisidwa mu Lugayu aswazidwa. Insulted. Ba MP na balabaka abaveyo nga bajja ne bamanyi batula mangu awo kakatu balabanga abayisidwa mu amaso. I think it's true of their own. So what they did, they moved the court. Okay. Okumanya musango mutono nnyo ogwo. Isaac Ssemakadde kyakola okuvola kibi. Ne mu misango mutono. Kuba gukalinga ekibonerezo omwaka gutya? Guba gumu. Omwaka gumu. Therefore, court at this discretion so no mugamba genda okole community service. Kola bulungi bwansi. Yes, so no mugamba tukwadde ekibonerezo kya saawa mmeka? Saawa 3. Ogwo omusango gwe yazza ku Jane Francis Abodo. Kakati they moved the court ku Buganda Road. Owekitiibwa
his worship Ronald Kayizi yes nagutuulamu nagamba no twetaga arrest warrant okay omanyi webakusindikira summons and you don't enter appearance court will issue arrest warrant says ndi mumutuleetere kukifuba mumutuleetere naye owekitiibwa Ronald Kayizi we yakisusiriza pwe kutulaga nti seba amwagala nnyo agenda kiteekamu naye yakinnyonnyodde mu kiwandiiko n'agamba no sirina buyinza ku kino naye they seek help yakinnyonnyodde because fe mu mateeka tulina kye bayita jurisdiction geographical jurisdiction kye kitundu mw'oba otwala bw'otunuulira Buganda Road erina weekoma Buganda Road tesobola kusalirawo mukono kubana waliwo magistrate waayo kakati teebereza ng'omulamuzi ku grade ya chief magistrate akoze arrest warrant nga yansi yonna what a disgrace what a disgrace amwetaaga ku level yansi yonna kakati fenga abantu abali mu mateeka mulabawo nammwe ekirala atwesitaza because we want to first question twebuuza buno buyinza wabujjewa mukama waffe kibennyinyimbwa wakijewa how did you reach that jurisdiction zizo nozibuuka wakikoze omanyi president mu nsisi baayo olijjukirwako ekyo ndi wewayagala Isaac Semakadde wasukka ku buyinza bw'ekitundu ky'otwala that is alarming because kati awo nga tuvuddewo nga tufundikira kubuuza Interpol eyingira etya mu nsonga interacting etya mu zino Interpol kyeki Interpol kye kitongole kigatta poliisi z'ensi yonna kiyina members 196 as we speak kuba ensi yonna kati ekolebwa 196 wenasembayo kwebera zaali 192 ne kati ensi nga wozimayo zigenda zeekula kati it has members of 196 begatta ku misango giriwa international police wejjiramu ebayamba ku misango nga genocide kutugumbula abantu kitta abantu ekyo kintu ebyo ebintu nga binene mada cyber crimes antyo such crimes zibeera capital in nature okay mu ggwanga Uganda omulamuzi yatudde n'ayagala Interpol emuyambeko okuleeta omuvumi wallahi mwe babuye mulimu abantu nga batuswaza internationally nga locally yatuvaako kati yatuswaza internationally yakoze atya Ochitegera. Now, we ask ourselves, is this crime extraditable? Omuntu wakola omusango n'afuluma ensi ye. Yes. We muba mumwagala, you make what we call an extradition request. Mutekamu okusaba eri ensi yaddukidde we muba muyina endagaano nabo. You must have an agreement with them. Nti musobola okukolagana. Nga olabe baleeta Jamiru mukulu. Okitegera. Kakati twebuuza okuvuma, is it an extraditable offense? Sana kadde gwe yazza bamutaddeko se bamuteekako red notice red notice Interpol basabye Interpol issuing red notice ebeera nga arrest warrant naye ekola kino wammanga it describes you as a fugitive most wanted buli kitongole kyonna buli akusanga aba asobola okukola ki okukwata kati those are wewe tugamba nti wameze n'okola ki n'oluma you went too far you cannot extradite someone on politically affiliated crimes. Insose kunyonyola ni Isaac Semakadde. Yani. Muna opposition lukula amanyikiddwa. Yaliko secretary wa FDC. Yayogera ebigambo bino nga ava kutaasa basibe ba FDC. Isn't that a political crime? Esobola okubeera nga teteyina ku associatinga mu nsonga za Interpol. You cannot extradite someone on politically affiliated crimes. Therefore, Zembuza Semakadde be extradited. Kubanga tukanye his opposition from the word go. Choba nsoza kuwa background ye. Nzije concluding nga tukuncluding wamu. Okay. Exception engeri yokaje batakukima mu kumusango when extradition chovola bane mukadde waffe Kizza Besigye okubanga tebateeka mu request mukima bukimi Kenya mu mbeera eri form ey'amateeka because ebintu bye bamuteekako biri mu political affiliations chovola bamukimanga muki bamukimanga kitereke
because mu mateeka gafuga extradition tosobola kunkima ku musango guli political simanyi yabadde agezako tegeko okujjako government tebamunonaayo byekuusa ku byabufuzi bagamba muveeko mulinde lwalidda nga yeyagalidde ate tetudda tetudda buli agenda asaba asylum tadda ebisigadde abyesonyiwa so basically ekifaananyi kifaanana bwekityo ku nsonga za Isaac Ssemakadde bwe balizitemaatema tusaba baganda baffe naddala abakulu abali mu judiciary I think judiciary needs to rebuild its relationship with the lawyers. The relationship is horrible. Si kweyuzayuza. Tebatwagala ate naffe tutandise obutabakola ki? Obutabaagala. Kati tuli awo mu kintu kya. Oba mugenda ate ko saffa abalala. So kubanga omulamuzi ne lawyer balina okukwatagana. Nsaba bekikwatako abalina eddoboozi otusingako. Bwe kaba katambudde kayinza by chance ne kabako gukatuukako. Can we amend this relationship? Question, is it even amendable? Can we move by the book? We cannot say we are defending the laws if we cannot even interpret basic laws. Because olaba kati bino ebintu mulimu agenda birabira ku surface but the in depth fenga fe wotegera gino omusango it's just a political card bya bufuzi just otegera kya bya bufuzi then mu stage yemu tulina mu owekitiibwa Lydia Mugambe ali UK yo namulabye nsonga zitambula mukyali Lydia Mugambe facts ezitambula ayina emisango esatu in a nutshell ogusooka yalina omukozi omusango gwe yasooka okukola kutwala house girl n'amuyisa mu diplomatic route yakukusa house girl n'amutwala mu ngeri toteekako byakukusa golaba mbyogedde yatwala omukozi owawaka mu ngeri ey'ekikungu wotwala omuntu n'ayita mu diplomatic channels emirimu egimusuubirwa okukola mu nsi giba gya kikungu ebiseera ebisinga zigibeera na ku embassy ogwo musango woba okikoze nonga namutebye agendedde ku blue passport naye ngate ndi mwana yinki kuba wonfulumya mba nnakola mirimu gya kikungu ku embassy kati bwontwala watambuliramu sitinga abaana guba muki gakuge mazima then omusango ogwokubiri waliwo mu UK gyali waliwo omusango waliwo kye bayita national security insurance nti bo sente zonna omuntu yenna alina okuba whether you are a citizen or a foreigner olina okuba nga olipotinga ki sente zinakwita mu insurance ki system yaabwe this is how basobola okusololeza emisolo buli waba nga tosasudde mu insurance regulatory system yaabwe kitegeeza you are depriving them of taxes which is musango obutaswasula musolo musango fakulina eggwanga naye eri muziri ensi wali tewali kugudojinga ekyokubiri omusango ogwokusatu gwabadde akola mubaddemu okubanga abadde asasula cash eri omuwala mu nsi z'abazungu you pay via a bank obasobola okudetecting omuntu omwadde sente mmeka basobola zitakisinga obulungi mu Europe omukozi domestic worker asasulwa euros 11.25 per hour kwa basasula mu ssaawa nambike bakola essaawa wakati wa 8 ku 10 buli lunaku kitegeeza mu mwezi akola wakati wa euros 108 muzaawa naba akola milioni 6.5 buli mwezi UK esala omusolo gwa 5% ku musaala gwe ku 11.25 kyovola buli aliyo mwavu tobawulira emisolo mingi kasasiro biki kuba bazitema kakati owekitiibwa ye yateekawo n'omukyala ng'amuwa katya kakashike muwa kakashi ng'amusasula biro the wage policy eya milioni 6 omwezi 8 mwe emitwalo 6 ye ng'amusasula emitwalo ameka amuwe emitwalo 5 bamukwata batya mu Europe okulabirira abaana mulimu gwa bbeeyi nnyo kubanga osasula omuntu emiliyoni 8 emitwalo 6 buli mwezi kizibu kimaintaininga kyobola abasinga bajjajja b'abaana be babatambuza mu paaka kakati balabanga omukyalo n'awusigalo nga Eva abeerawo n'abaana abalabirira bulungi nnyo ne bamubuuza abaana babo nti nedda bamukama wange nti akusasula otya nga balaba it is not maintainable tekiri nnomo okuba no babysitter kyobula mu Europe kizibu nnyo omuntu okufuluma wano n'ogufuna it is hard to sustain it eri boss nti olina omuntu gw'osasula milioni 6 8 alabirira abaana jukira ate bo babysitter awazze zeeyongerayo nti asobola okukola okuva ku makya mpaka ssaawa 5 ez'ekiro
mu Europe ne wasusamu second bagirala aliment kola 8 hours to 10 chovala they juggle different jobs. Kati kitegeeza otuuka nga olina omusasula omwezi gumugo ka miliyoni nga 10 olusi 15 kakati nga tubeere bantu ng'otegera bulungi bameka abasobola kisustain no one kakati ye yali afunye ekintu kye ku mitwalo 5 kakati bano bannayuganda abamanyi okwogera ennyo bamulaba ku baks bakiyingira bamugamba gona kuba ku mutwe guno musango genda ku polisi baligamba house galo kati house galo manyi bannayuganda n'enkwe tuli tuti gola munnayuganda mmanya tebawukana nankwe bamuwa agandi badde amagezi naye nga tebagamubulidde mu mutima mulungi because as we speak house galo bamudipotinga dda ali wano netaga omunoonyako okitegera tojja mumufuna kituufu tojja mufuna ekyo nkuwa assurance kakati house galo agenda ku poliisi bakola follow up bazuula biri byonna bino byonna byongamba babizuulira ku poliisi babizuula nti omwana yagira ku diplomatic pass yajjanga diplomat ate house galo batunula mu insurance system tasasula misolo batunula ku wages bamuwa yagamba bampa cash bagamba tekisoboka kati solooza tutya gwogwaffe ogutuweerawo omusolo you are below the belt kakati ekituufu emisanga gyo nga bwe njogedde n'okuyisaamu ow'ekitiibwa Lydia gimuka muki muvi mukumuka muvi tulinze ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gugenda kuba gwa May bamuwaŋŋamire musango gwe ekibonerezo kye omusango already yagiina kati musango kugusala kakati kye tusaba gavumenti y'eggwanga eno lwaki njogedde ku bintu bino ensi ez'enjawulo zizze zifuna okusoomozebwanga kuno but a diplomat is a diplomat mukyala Lydia mu UK aliyo nga diplomat because she's one of those people batuula ku international court oyo omukyala judge wano high court judge wano mu Uganda abeera VIP wafuluma afuka diplomat tusaba bekikwatako tuswale birala makino tuleme kuswala bakole ekisoboka akomewo bateeseganye because ensi endala zikikoze waliwo e Vatican omukyala yali ava Kenya the same story they managed to find a way out to government name rescue neta swala kambabulireko mulimu ebintu she's our own we cannot condemn our own nywakubadde abaleeta ebizibu abalyamu olukwe bannayuganda bannaffe she's our own ate wano yali muntu wa mugaso abannayuganda abali eyo mu nsi ez'ebweru abasinga bino byenyinyonyodde nenge gye basasulwako mulimu abatabimanyi ng'amanyiko basic saawa tabimanyi mu mateeka agaayo kigagamba okitegera oli atulalaga kati nze byo bisome mbifunemu kye Namutebi alabika alina obudde asome ebintu bye nze kasita bansasula ezange wali wagenda okwebuza naye Namutebi okulekanga nange tolida byakukola bingi ki ekyakutuuza osome insurance y'abali gwe n'otuuka n'omanya ne sente ze basasula okukuba kumanya kunoonya okitegeera kati tusaba nze nteeka eddoboozi lyange mukyala Lydia mugambe y'omu ku bakyala ng'abadde kowa ku human rights ne labor issues ezo misango gy'abankozeeko obusobya mu mirimu biki wetulina precedents ze nnyingi wentanga okusayitingira kesi mwazatuddemu nkumuliitu bambi tubadde tusaba gavumenti muleme mulekerera mu kaseera wasinga tukola ki otwetaagira if other countries can reach an agreement kigenda kuswaza nga bagambye nti mukyala Lydia akoleyo emyaka 3 okitegeera jaji waffe wano tukakkana naye ate asobola okudda ffe ne tufindinga ways of compensation okitegeera oba nange omulamuzi tekinyuma asibweko asibwa okubanga naye asibwa nga mmaliriza bananga abalaba Vicky exclusive nze kansona Mutebi Sumaiya bano abasajja batya politics wange oli ali deep wano mbawako 10% ku YouTube channel yange ya kansona Mutebi tekikujjaako sitaani wallahi wogenda no subscribinga yo nefuna molale tekayo bu video munyambeko mukoone mukonsabye busabi waboka viewinze searchinga kansona Mutebi eri tugenda mu deep politics tugenda kunyumya Israeli byani America gwa buli kyosuubira nti politics oyagala tegeera ensi nga si bya gambo ebintu bino ntula n'embisoma n'embisearchinga nti nkyogera n'okikolako research nodda n'ongamba very good excellent kyabaddeyo nsaba bambi mu subscribing mpola mpola temumutya politics kwa kati gobola amulabe nza ababyogera ogugwo kulaba na kuwaga mu comment
Ndi muzukulu wa Gabunga byenjogera bino biba birowoozo by'abantu ab'enjawulo. Yes. Nenga bayinza obutaba bavumu byogera. Okay. Okitegeera. Bempisiza obubi mu nsonyiwa nsobya ndi kitonde. Bannonyaako ne mugamba kansona mutebituwe ku namba yo Vicky bambye namba ogiteekayo we kiba tekikosa. 07 59 Yes. 36 1074 mutwe ku ogisomye odduka bajja abamu tebamanyi kuza video mabega 0759 36 1074 mubukakamu obw'abalooya mutuwe ku mirimu tukole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakuumira mpeera abankuumire abasiibye tubaagaliza ekisiibo ekirungi okubanga mukimalako so nga ate nammwe abasibulula abasiiba mwebale nnyo omulimu ogwo. Nze Vicky ku kamera Joel mu editing yeyo production waliyo Isaac. Bye bye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasimuluzi. Musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu. Nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo.